abantu ab'enjawulo bwe nanoonya ab'emiliyoni emwemu mu bantu bange netambula nga nemutembe enjala ku kyaki kisereke tuve mutembe. Abayindi batugamba bali bagala obukadde oba 5 okusereka naye batugamba tubawayo obukadde 10 batandika kati neŋŋamba noonya abantu 10 ab'emiliyoni emwemu kana nyama nenfuna abantu 207. So bwentyo bwe twatandika okusereka kyaki kakati tutuuse ewantu nga twetaaga otukwatirako tuli mukola pavilions, you know, nzukira next media mwani Kalisa yangamba bwotuuka okuteeka mwezi kinaki jangu wano tukwe ebirango byabwerera abantu bateeke mwezi ki. So bannamawulire abasinga mubadde kubanga nze sina tetuna radio yaffe oba TV yaffe, so mwabadde bangwatirako emyaka gyonna naye kati okwetegekera show zino sente nyingi kati kwe kuyita CRK nembagano kwatireko tutegeke naye nga sente zigenda ovaamu nyumba ya Mukama. Kale mpita bakwano bange mwenna mu concert ku Mother's Day lunaku lw'abajulizi ku Africana Hotel nga 3 ngenda bakuba omuziki kuva ku yero wandibadde mufuusinza Katonda apangira akawala akokoma weeka biriba bityoba enakuba emyaka badde nyimba emyaka 17. That's why ku stage ngenda kulinnyako mangu paka ku wandibadde mvulu bamuyita Yesu lengere embaata zonna ngenda ziyita zonna paka ku Katonda yabadde mwene ensonga olulimba lwe lwatuyisa mu COVID. Olulimba lwe ate nalusaba Mukama nega Mukama tuwayo oluyimba kati kwano bange ne balukolawo nendukola remix nenduwandika buto netwita mu COVID banaga Mukama South Africa bayimbanga ennyimba nga bayita mu appetite tuwayo oluyimba olutuyisa mu kizikiza kwe kuyimba olw'Omukama nanyamba nampano omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano leero then Mukama nampane luno olupya Katonda wabanaku luno olunyamadde Katonda wabanaku akola kale mpita banaku bannange mwenna pita baganda bange mwenna bato bange mikwano gyange ku Africana nga 3 wetugenda otandikira then tutambule ekyotera nga mmeka nga 5 tugende Mukono nga 4 tugende Emityana nga 11 tubeere Luweero 12 tumalire wano mu Lujjaba Church. Nzikiriza nti concert zino weziggwera obulyawo tunafuna sente zimala namwe ne mujja ne mulabanga ddala ennyumba ya Mukama inawetuuse. So literally mutima gunumira nju ya Mukama naddala after COVID abantu baafa buli wendowooza ku basumba baafa n'abakwano baffe nze naliwo ne tuziika Pastor Kula, you know, ne tuziika Pastor Senfuma, Pastor Msula, abasumba baafa nnyo ate nga nange nafuna COVID namufuna emirundi egi 2 kakati kitegeeza bw'oba wawonawe nyina ebbanja eringa nti Mukama yandekawo kola emirimu gye oba oli awo nandibadde nange sidda ngaabalala naye Mukama yamponya COVID nsobole okukola emirimu gye. So literally kuyimba Katonda akwampadde ate nampa n'okuganja eri abaana be abantu be. So kati mpita baganda bange mwenna abalokole atali balokole mujje tusanyuke tuzine tukone ndongo tukyakale ate nga sente zigenda kujja kuzimba church kumali kukola pavilion. Sigera vera Mbaki Sibya chama Yesu yakola yakoledde abangi ajakubikolera emikono ebiri. So literally tetugenda okusaba buli muyimbi agenda kuyimba luyimba lwe olwa gospel obatetegamba bajje batukoneremu akayimba oba akanga ka gospel kolwo nga 3 ku Africana. So basically my point about the nze nkiikiridde baganda bange abagospel bangi betwakkiriziza tukola ekintu. This is a noble cause ensonga erimu eggumba
tubanga bwe nayimba waliwo abagala twina ayagala saalisalira ayagala sigeerabira jangu tuwagire omulimu gwa mukama Yesu Kristo nga tumwebaza atuwadde obulamu mukama bwomukisa.